oyo. Nze wano wendi today lwa mwana oyo. Ffenna twali bayimbi. Abatuwuliriza yonna gye muli nebaza Katonda olunaku luno abakuŋŋaanyizza wano okuba nti muze ku lw'omuyimbi wange Carol Nantongo. Mwebala nnyo, mwebalire ddala, mwekubeko. Amanya nze Ssentalo Yuda, abasinga mumanyi nga Judas the Writer. Ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ate omutendesi waazo, ate ndi manager wa Carol Nantongo era nga nze official manager we. Ntambudde ne Carol Nantongo emyaka kati giri 9. Namukwasibwa omwami Ketty owa Ketty Events, era nzijukira bulungi olunaku lwe namusinkana Carol, namusanga atudde ku table emu ne mwami Ketty. Madamu Catherine gy'abayisizza gye yamusanga ate ye nga sinamusanga okumutuusa ewa mwami Ketty, nga ate we namusanga nga bali ne mwami Ketty ku table. Era mba ntuuka ku kalenda nga nva ku booda ne flash yange nga noonya abakulu abo okubaguza ennyimba. Yava annengera n'agamba, ssebo jangu kubadda tukulinze olwedde babadde banjogeddeko nti tulina omwami atunda ennyo, omuvubuka atunda ennyimba. Nali muvubuka mu biseera ati kuzeeru. Kaakati nensija mwami Ketty n'agamba, omwana ono ayagala kuyimba, tumuwadde ekifo wano, naye nsaba naawe oddemu omuwulirizeemu ennyimba ye bw'ayimba, olabe oluyimba lw'osobola omufunira okusinziira ku maloboozi ge. Yannyimbiramuko, bwe yamala okunnyimbiramu era neempulira nga ajja kusobola. Wewaawo nga bw'omanyi omuntu ng'atandika abaamu n'okutya, ayimba atyamuko, naye ne mugamba nti buli kimu kijja kuba kirungi, olina talent. Nenzirayo wa mwami Ketty ne mugamba omwana ajja kuyimba, era amangu ago ne bakuŋŋaana ttiimu yonna eya Golden Band ne tuwuliriza ku nnyimba ze nali ndeese mu studio y'omwami Mr. Samakula Country Records ku kalenda. Bwe twaziwuliriza ne basimamu oluyimba. Mwami Ketty n'ambuuza ennyimba zo za ssente mmeka? Ne mugamba ennyimba ezange nzitunda emiliyoni yalinga emu n'ekitundu ebiseera ebyo, nga ngabirako ne production kuba nakolanga n'omwami Isma Pro Fenty Records wali ebbiina Mutumu. Kakati omwami oyo Ketty n'angamba oluyimba ngenda lusasula kati ne production, n'omwana oyo omutwalira mu studio atandika okulikodinga. Bwe twalikodinga oluyimba olwasooka nenduleeta, bwe yaluwuliramu n'angamba kati vidiyo zo ozimanyi ozikolako. Ne mugamba nina abakola vidiyo ba directors abalungi, nempandiika script ya vidiyo eyo nga bamusika mu kitanda, oluyimba balutansika. Kati bwe neŋŋamba tukoze tutya okugyayo oluyimba luno abantu okufuna ekifaananyi kyaffe, oluyimba balutansika ntwala. Kati neŋŋamba bwe tufuna ekitanda tukisibako obupiira, netwala omupali netugwala bulungi, netusibako emigwa nayo bano bamusika. Era vidiyo mwagiraba yakola nnyo olw'ensonga eyo. Kati netwala obuliri tumwambaza kadresi netujja ku kkubo. Era vidiyo eyo twashootingirako awo mu industry area. Tuba tushootinga vidiyo baatukwata nga tugadde ekkubo tuyigiramu ekitanda. Era bwe baatukwata paka ku Jinja Road, mwami Ketty gwe nakubira ne mugamba tuli poliisi batukutte tusige ekkubo nga tuvuga ekitanda. Era ye yakuba essimu ne bakola ki. Kale bingi nnyo sitole empanvu, naye mbadde naye gwe manya nti okuva mu ntandikwa paka leero muwala mulungi empisa ze, kubanga tosobola kukolagana muntu atalina mpisa kumala myaka eyo, atawuliriza atateesa. Nsaba mukubeeko obugalo kulwekyo. Olwaleero tucelebratinga Music Journey ye, era nsaba abawagizi baffe byonna gye muli, ennyimba za Carol muzirabye, muziwulidde, tezeesitaza, ayimba bulungi ennyimba ez'omukwano, ate nga naye yennyini alina empisa nga bwe mba nnyonnyodde.
badde mbasaba yonna gye muli gye muwagire Kalo Nantongo nga 6 Desemba tuli wano ku Hotel Africana nga 8 tujja Masaka. Ab'e Masaka tubaagala nnyo, tukuliddeeyo, music waffe atandikiddeeyo, tubasaba mujje muwagire omwana wammwe ono gwe mukuzizza. Nammwe ab'amawulire nyongera okubeebaza, tutambudde nammwe badde wano. Abasinga omumwe mwenna mikwano gyaffe, mikwano gyange ng'omuntu, mikwano gya Kalo obuyinza. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale tutambuza kintu kino, era mbasaba twongere okukolagana. Oba bwe tuli alina w'amawulire ndaba nga mukwano gwange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bafans, tulina TCN, eyo ye tiimu Kalo Nantongo. Omulimu gwa management tegubeera gwa muntu omu nga bw'olaba nze ayimiridde wano. Nkola omulimu guno nga ndi under KT Events. Oyo yavujjirira era yataddemu ssente okuva Kalo yatandika paka olwaleero. Nga bwenkubira ne mugamba manager twetaaga kino kikale kinaavaayo tikijja kuvaayo. Nampa ssente netukola netumeka omuyimbi ono paka olunaku olwaleero nga negatiddwako TCN ttiimu yange, ab'amawulire ne bafans bonna okutwaliza wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Balinze nga 6 Desemba bannange mutuwese ekitiibwa. Abayimbi bannaffe, mikwano gyange abayimbi, mwebale kwagala Kalo. Ekyaddala mwebale kwagala Kalo, muli bangi nnyo, buli omu nga mukwano gwe. Nange ng'omuli mikwano gyange mbeebaliza ddala. Katono nnyo mwami Eddie we sente okulaba ssente. Nkwebaza wali omu ku basajja abasinga okukkiriza mu Kalo Nantongo ng'atandika. Sijjukira nga mulese ku Dream n'ombuuza anaasobola okuyimba ono, mbuuzire nga ali akalito. Netumugezesaamu ku nnyimba ze watuwa zaali 3 eza styles ez'enjawulo paka bwe wankwatako ku mukono n'oŋŋamba kagenda kusobola. Saba nkwebaza, nkwebaliza ddala. Basponsors baffe mwenna bataddemu ssente, banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubadde tusobola kubaawo nga temuliiwo, tusobola kubikola nga temutukwasizza. Twebaza nnyo obumu obwo temujjanga okwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze bampita Judas, manager Judas, oba Judas the writer. Beere bulungi. Webale nnyo Judas, and of course saawa zino tugenda kuliza eri Kalo. Naye nga tunagenda Kalo, njagala banjulira mukwano gwange gwe ndudde okulaba ennyo bamuyita Ambassador Sali. Oyo omwami oyo abadde yabula nga takyali mu ggwanga, naye muyimbi wa Uganda bannange yakomyewo koso bannamawulire mumuyisaamuko eggaali nga tuvudde wano. Ambassador webale nnyo kujja. Kale saawa zino twagala tuwulire eri Kalo Nantongo engeri gye yeteeseteese ennaku z'omwezi nga 6 wano Hotel Africana. Kyemmanyi Kalo ajja kuyimba, ajja bikola naye ye kennyini mu bigambo bye. Katwanjulire enteekateeka ye. Wanaaba amaze nja kwagala okuwulira eri abayimbi mikwano gya Kalo abalala, Chosen Blood, Chosen ababiri. Ne lwaki temukolamu ddiwo? Chosen babiri lwaki bayimba ebyanjawulo? Mwegatta olemu katiibwa. Of course Grace Morgan n'abalala. Yes Kalo. Obugalo bw'omuyimbi waffe bannange. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza olunaku olwaleero. Siri mwogezi nnyo kubanga ndi emotional nnyo. Nti ebigambo we nalitadde ebingi ate nkaaba nnyo. Mutandise n'okuntuma erinnya ly'omukaabi. Naye ate sirina wajja kyewala kubanga byempiseemu okutuuka wendi bibadde bingi. Okubanga ntuuse wano we tutudde terubadde lugendo lutono. Nga womanya emirimu gyonna egiri eyo ti gyonna gibeeramu okusoomooza n'okuyimba bwe kuli.
nakuyingira ndi mwana muto naye kati nkuzeemu siri mukulu nnyo naye kale nja kusooka bebaze mwenna bannamawulire abali wano olwaleero mwebale nnyo okushinga content wa Carol ensiimira ddala nyinza okuba siina ssente za bbawa mwenna naye ate ensiima nnyo byemunkoledde oba byemunkolera nja kusooka era neebaze basaponsers bange abazze on board nemujja ku konsati yange nemugamba Carol tugenda kutambula naawe mwebale nnyo kunzikiririzaamu nja kuzzaako Team Carol Nantongo mwebale nnyo kupushinga music wange mwebale nnyo butakoowa kubanga n'okupushinga omuyimbi gw'otayogera naye buli lunaku si kyangu mbasiima nnyo kyonna kimungattako ngenda kuzzaako bayimbi bannange bayimbi bannange abali wano olwaleero mulimu ebiti bibiri ngenda sooka famire yange gye ngenda osembyayo naye mikwano gyange abali wano mwebale nnyo okubeera wano mwebale nnyo okubeera wano kubanga buli muyimbi ali awo oba wano tulina connections ez'enjawulo twogera bingi nabo abampabula bangi Green Daddy tubeera ffenna twogera bingi ebyokukaaba mu nsonyi ekyo kintu kyange ntambula nakyo mu nsonyi Green Daddy muganda wange twaddira gumu naye yaŋŋamba Carol nze ngenda tutambula naawe kubanga tutambudde ffenna naye twesanga nnyo mu buvulweyo edda ne tutambudde naye paka leero yaŋŋamba ngenda ggula tebo ku shoyo oba ntya ate ne mukyala we nina agamba kyekimu agamba ogenda kutugyamu tebo bbiri n'akigumiza ate nga muyimbi munnange kubanga oba tuli muyimbi tosobola mmanya betuyitamu esente ozikuŋŋaanya ku stage si kyangu ate abayimbi b'e Uganda tuzifuna kuki okusinga ku stage bwentunulya Morgan kwegamba bingi byensobola okwogera ku bonna tuli naye mu rehearsals omusajja oyo akeera ssaawa 2 ng'ali walize nga sinnatuuka ava wala naye yaŋŋamba Carol namugamba twogere ku bya ssente yaŋŋamba ebya ssente tolina zojja kumpa Carol naye oli muntu wange bya ssente bizze ebbali tusooke tukole omulimu Chosen mbadde naye kuva dda we namumeetingira kubanga Chosen yakolako ne Judas edda naye muntu mulungi gyendi ampabula wano na wali tubeera naye ku gym so yo blood wange nnyo Chosen gondalula nnyo nzinisa amazina naye nkwagala nnyo mwebale kumuwagira aba tulabako ba she's talented mwagala nnyo kuba ayimba nnyo ate kino ekitugenda kikuba mpaka wa Chosen blood no Chosen Becky because Chosen blood mumazi kakati n'abantu benjagala okwogerako muzikirize mbogereko omukyalo oyo gwe bayita Winnie Sokoli Mukema omukyalo oyo ku byendifuna byonna
I don't care about makeup. I'm sorry. Omwana oyo nze wano wendi today lwa mwana oyo. Ffenna twali bayimbi mu bandi naye okumiitinga bano bonna yali mwana ono. Naye kati nvuga emmotoka emusinga naye kubanga ye singa si ye nzijukira nga mutawaanya nga nkubira essimu kalo jangu Golden Band nawe zisakala byakuyimba n'atakoba nankubira paka wenajja naye kati nze ndi eno ye nebyokuyimba takyabiriko naye tukyali ffenna kubanga njagala bwe ndifuna eziwera mbeeko kimukolera. Ini webale nnyo sigenda kwerabira kubuulira. Thank you. Enda kuzzaako sayidi eri bangi because bona abali eyo nina story nabo munansonyiwa okubanga nkaba kubanga nina connections z'amaanyi nabo. Mama wange Aunty Jean Nakachwa oyo yanjagala okuva bwe yandaba ku Bati Valley Theatre. Oyampita muwala we n'ennyumba ewaka yaziyimba n'ateekawo ekisenge kino kya Karo. Era bwe ngenda agamba muve mu kisenge kya Karo. Buli we nali sirina ssente za mmere za ngoye oyo aleeta obugoye okuva mu Amerika. Naye nga yakabuleeta asooka gamba Karo nja kwambala kano. So mama wange nsiima nnyo tine kakati tonvangamu. Ku sayidi eno ngenda kusooka njogere ku mwami oyo. Ssebo mbadde nsaba oyimukeko katono nsonyiwa okuyimiriza. Omwami oyo ebyaddala simumanyi bingi, simumanyiiko bingi nnyo. Naye omwami oyo yajja nga wulidde konsati yange nti batugitadde leti tugitadde. N'agamba Judas nti oyo mwannyinaze ngenda kukola buli kisoboka paka nga konsati eno ewedde. Omwami oyo akubye t-shirt ziringa 1000 si ku ssente zaffe wabula zize. Ankoledde ebipande, ankoledde boards zetutimbye buli wamu ku ssente ze. Nga tetukomye okwo bino byonna bye mulaba wano ne wabweru n'ebyokunywa bye mugenda okunywako omusajja oyo. Sirina bingi bye mumanyiiko naye nja kwebaza tiweebale nnyo ssebo weebalire ddala. Oba oli awo singa tobaddeewo n'alibiiseemu nti Abbas designer wange. Bino sijja kufuna balala wenja byogerera. Mbadde nkwebaza ssebo weebale nnyo nenzija nga sirina ssente n'okolera engoye tokowangako. Weebale nnyo. I appreciate you so much. Kakati wanewaddako munansonyiwa sisobola kwogera nga ndi waggulu. Leero Ajiketi Ajiketi yanfuna ndi mwana muto ddala nga bingi bye simanyi namutawaanya ne bamulopera kino ne bamulopera kiri kubanga bwe tuba abato bingi bye tusobya nga tetumanyi, bingi bye tukola nga tetumanyi. Naye Aji teyangobaako. Ntambudde naye paka leero bingi bamugambye nannenyanga omwana nintagambangako nti omwana oyo anviire naye nga teyanzaala nti taata wange wa musaayi naye yanzaala okuva lwe yandaba.
Haji simanyo byonna kino kyendi kubanga gwe okunzikiririzaamu kati awo ntuusiza ntudde n'abanene wano kubanga gwe weebale nnyo ssebo weebalire ddala n'endwala n'odduukirira kasiina kyakulya n'odduukirira neyanzikisiba maama wange ono Catherine Kusaasira maama Kabina akokokako weebale nnyo okubeera maama gyendi nasolanga wuwo nga sinafuna nnyumba naye nkwebaza nti obadde wetonjajengangako bingi byogerweyo naye maama aba amanyi omwana we era niwensobya nkomawo naŋŋamba Karo era nkubira nejjo yankubira naŋŋamba Karo waliwo kyendabye naye kola bwati ne bwati ne bwati so yo maama weebale nnyo kubeerawo weebale nnyo kunjagala ne muzeeyise Lugga ate oyo ye naye taata mulala era mwagala nnyo baaba yawe ng'ekamwakye bamuyita nze naaba kojja wange kubanga Wambogo weebale nnyo taata opportunity gye okuyimba naawe kuba oluyimba lwewampa lwakyusa kinene mu kariya yange era ndikusiima obulamu bwange bwonna weebale nnyo nakuba wano olwaleero Momo sweet mone weebale nnyo wabula nkutawaanya ono ye naye olwa lugoye ng'alulabye nti terunyumye ajja kukuba essimu nange mwana wange oyokya ono terezaamu Karo wano okyambi wangi oyogera ebyo tobyogera ebyo bireke era nze bwe nkola interview yonna mba nina essimu gye nninze oba leero njogedde biki mba nninzemu mankubira nga Karo wakoze kyaki weebale nnyo kumpabula weebale nnyo butankoowa nja kulandagga nnyo my daughter Mary Butter thank you so much weebale nnyo kubeera wano oyampita maama tekikyusangako mwebale nnyo mwebalire ddala brother wange Bruno K aliwo oyo angamba sister wange nze ndi naawe mu buli kimu era tiketi zange azitembeeya bro yakantumbira tiketi nga za miliyoni 2 weebale nnyo weebalire ddala Sandra Lian mwebale nnyo bannange akati kanzireyo ku mulama Judas mbadde nnanno kuba wali naye oyo kyali wange Judas weebale nnyo nkutawaanya ffe tuyomba ne tukuba emmenza ng'abantu era naye Judas tankyawangako tanvangamu oyo gwolaba bwe nalwalanga nga nkyali luli mutototo nga neebaka ku ye nga mwebake wano oyo abaddewo mu bulungi ne mu bubi nze ne Judas tetugenda kwawukana oba tutya buli kyennina tulina okukigabana batya babiri kuba tuvudde wala nina ebinene byenjagala afune kubanga asacrifice enze obulamu bwe bwonna kubanga Karo yava ku buwandiisi bw'ennyimba buli muyimbi gwe yawanga oluyimba gamugamba ng'otuwa bibi kubanga tosobola kutuwa birungi ng'olina Karo yanagisa ebbali tutobe n'endongo buli kyennina buli kye tulina ekitono tukirwanyeeko batya weebale nnyo munange era asaba Mukama atuteeko eno level atuteeka awalala
ate nzikiriza nti agenda kikola. Kakati nzirayo ku mulamwa guli mikwano gyange abayimbi bonna gwe simenye mwena mbaagala. Kapa wange yaŋŋamba, Kapa yaŋŋamba, Karo konsati nga bw'ogitaddeyo kyonna kyeweetaaga oneetaaga bwe ngamba bugambi saawa best nja kubaawo. Webale nnyo maama, webalire ddala. Ruth wange, Lati Wizi oyo muyimbi wange ate kayimba. So mwebale nnyo byonna naye kanzireyo ku mulamwa. Bannange bannamawulire mwebale nnyo okubeera wano. Bapresenters bonna abali wano bambi mwebale nnyo kupushinga brand Carol Nantongo kati omulamwa ogutulese wano olwaleero. Basebo ne banyabo nga 6 Desemba nina konsati yange esookedde ddala mu myaka 9 gye nnyimbidde. Obuyimba mubwagadde kwa Monda ze Love gye mbeera gye mbadde mpita gye nkolera ng'ennyimba muzaagala. Kale ne ku luno nga 6 Desemba nja kubasaba mumpagire. Njagala kuweesa bakama bange ekitiibwa. Balaba omwana waabwe gwe bavujjiridde ng'atuuse. Bami mujje mumpagire nga 6 Desemba ku Hotel Africana. Ate nga 8 tugende e Masaka ku Maria Flow. Mujje mwenna mujje mu bungi kubanga kyensinga okumanya kwe kuyimba. Ngenda kuyimba. Saagala nnyo kupreachinga bintu bitali nnyo bya kuyimba. Naye kuba ekintu kyensinga okumanya kuyimba kyenjagala okubawa. Mujje nga 6 Desemba. Nsuubiza okubawa show ennungi kubanga bye tuli Namufumbiro n'omukulu oyo n'omukulu John K. the writer by'amaanyi. Bambi mujje okuyingira emitwalo 3 ordinary, VIP emitwalo 10 at tables za milioni 3. Then e Masaka kuyingira emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tables za emitwalo 5. Bambi mujje mondaga omukwano. King Saha abadde wano wadde taliiwo agenze naye mwebaza nnyo kubanga King ye muntu naye gwe naakafuna emabega kaawo naye atanjagala nnyo. Ampukinga buli lunaku ampandiikidde ennyimba anzikiriza yaŋŋamba nti sinnayimba ye kukyalaba sinatoolako. So webale nnyo King. Thank you so much for believing in me. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Douglas, thank you so much. Webale nnyo wenakubita essimu nemugamba mbadde nsaba obeerewo obazze. Basponsors mwenna ngenda kuddamu mbebaze. Na buli muntu yenna ali wano mwagala nnyo. Thank you so much. Webale nnyo Carol. Saawa zino nga Carol amaze njagala tusooke tuwulire eri ku mikwano gye egimu, then tujja kugulawo ebibuuzo okuva mu bannamawulire ab'enjawulo. Ngenda kutandikira ku side eri ddala extreme end. Ndabayo Green Daddy, sookerawo microphone tugimuwe mu bigambo bye bitinitini kikyagamba ku concert ya Carol paka wenadda kubali ku side one. Amanya eddoboozi Green Daddy.